ku ntandikwa y'omwaka oguwedde twakulaga emboozi ey'omuwala Sandra Cherop eyali amaze emyaka 3 nga yawanduka mu ssomero olwa Senga we okwagala okumufumbiza nga akyali. Ono aliko abazira-kisa abaamuggya mu Ghetto gye yali atandise okuwangaliira nebamuzaayo okutuula ebigezo bya siniya ey'okuna mwe yafunye obubonero 19. Abazadde n'abakulembeze mu Ghetto gye yali abungeetera bamutegekedde n'akabaga okumusiima olw'okukiikirira obulungi omuntu wa wansi. Solomon Kaweesa bino yabitukuŋŋaanyiriza. Sandra Cherop namusinkana mu January w'omwaka oguwedde nga n'obukubakuba butonyerera. Kumpi emboozi yonna gye twanyumya yagimalako akulukusa maziga kubanga yali amaze akaseera akawerako ng'obulamu bw'awangaalira mu Ghetto ez'enjawulo okuli ey'emulago n'eyitibwa Kasanvu Namuwongo. Bazadde b'omwana ono bombiriri baafa tannaweza yadde emyaka 2 era yantegeeza nti nga nnyina amaze okuserengeta ewa Ssenkaaba yasigaza Ssengawe okumulabirira wabula ng'atuuse emyaka egigenda ku ssomero yalina okubanga ekitundu ku mirimu Ssengawe gy'akola olwo ensimbi ezimuweerera baziwenje babiri. During holidays we go with her, we work. School days I go to school. Sometimes I go to school, but I don't go to school fully. Time for exams is when when send school fees, I go home. Tinga atuuse mu siniya ey'okuna Senga yakamutema nga ye bw'akooye okuwenjeza ensimbi mu kiwato nga nabwe kityo Cherop bw'aba mugezi yeefunireyo eddenza afumbirwe nga bukyali. She told me that she doesn't have any money to pay for me school fees. So if you want, you can go and get married. Ono yalaba Senga ekyokufumbirwa kikulembeza nnyo kwe kutoloka ewaka n'atandika okukola obwayaaya ng'eno bakama be bwe baamunyagaza abakoledde mikwano gy'emikujjukujju kwe kumutwala mu kibuga Kampala okuva e Mbale. Obulamu yabutandikira mu Ghetto eno ey'emulago n'afuna n'omulimu ogw'okutunda mu bbaala. Kyokka nti mu bbaala eno mwajjangamu omusajja ng'ayambadde akasaati k'ekitongole ekimu ku biyamba abaana era yamwesibako nnyo amutuuseeyo ekintu naye kye yakola. Ekitongole ono kyamukkiriza wabula nga kimubuusabuusa olw'ekifo gye yali abeera n'embeera zaayo. Ne mu kumutwala ku ssomero lya St. Kizito Secondary School e Namugongo saalutumirwa mwana era namuleka yeesunga okutolobya ekkalaamu. Ebyava mu bigezo bya siniya ey'okuna ebyakomyewo ku lw'okuna omuwala ono yakoonoddemu obubonero 19 ekintu ekyewuunyisizza bonna abaawangaalanga naye. Nga byakakomawo amawulire yasoose kugatwalira banywanyi be mu Ghetto y'emulago era olwagafunye ne bamuyozaayoza. Era twamulabanga bw'atugongako awo ngera omanya aba Ghetto naye twewuunyiza nnyo okubanga yasobodde okutuula siniya ffe era n'akola bulungi. Kanyabo okuva ku makya tekannalya akanoonya kyakulya gwe ssebo olw'omululu gwo n'ogula akaswiti n'okawa Kanyaba akokoka basanya mama akaweerera alina era byabala. Nange neetaaga okubeera nga nzirayo okumaliza siniya ffe ogikola nange nsobola okubeera nga mpitira mu grade ennungi nga ye. Cherop yatubuulidde nti ebintu tebyasooka kumubeerera byangu kubanga yali amaze ebbanga erisoba mu myaka 2 nga tatunula mu kitabo. Because when I reached there, when you took me to school, because in that school the subject that I was offering, they're not offering that school. Mostly commerce and history south, but in my former school we were doing history east and west. Agamba nti ekitabo akyayagala okukinyweza asobole okusoma obusawo bw'aluubirira. Now next is to continue with studies. Emmanuel Wanyama akulira ekitongole ki Pure Hearts Child Foundation agamba nti omwana ono kye yakoze kimutanudde okwongera okunoonya abaana abatalina mwasirizi mu Ghetto naye ng'obwongo bubeesera. Abadokita bangi batuyitako wano tebalina ssuubi ku kirala kino naye bwe tubawo omukisa ne tubatwala mu masomero amalungi ne tubalabira obulungi nabo bajja kubeera abantu ab'omukasa enki. Ssentebe w'ekyalo Kasanvu emu ku Ghetto Cherop gye yatawukiranga naye atubuulidde nti Ghetto nsanyufu.
era abaana ba Ghetto bakasambu wano bagezi naye obusobozi tibabulina era tusabye gavumenti etukwateeko nga bafune abalina ebitongole nga bino ebisobola kuyamba abaana baffe bano basobole gusoma. Mu kigango ky'ekyalo endongo yabadde etandise okusindogoma eyozaayoza Cherop nga n'ow'omukyomo embuzi yabadde yagijjeeko dda obulago ng'evvumbe lisaanikidde ekitundu. Abantu ab'enjawulo bawadde obujulizi ku bulamu bw'omwana ono nga bwe bujjayo amakulu mu njogera y'abajjajja nti atannafa teyeevuma nsi. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu. Yoga nnyo Cherop, Mukama Katonda akusobozesa okutuukiriza ekirooto kyo eky'okubeera omusa.